Studio kuli wano. Mwefuge ku sound.
omukazi yeetala n'ebitamukwatako. Yeetala simanyi abamamulire bakola batya. Simanyi ye ttiimu liida. Omukazi alagira atya omusajja? Kyaka funeral service Nedda omusajja amanyi ekyokukola naye omukazi ataaki. ate Baguddewo mu bandibuddewo. anaalaga ddi nti akola. Abadde agaana okugula Agaana. obudde buteekaniddwamu naye butwongerera baga bagenda ne maama ne taata n'abaana tugende wankaaki w'ekereziya kubanga butwongerera omubiri gwa hamse bakutuusizza so tugende ku wankaaki w'ekereziya olwo bwe baba bayingira fenna tujja kuyimuka. Abaagala okwesabira ebitambiro by'emmisa waliwo amabaasa agafaanana bwe gati osobola okugaleeta. Waliwo omwami oli ali mu black yatambuza amabaasa gano so oleeta tusobole okusoma ekitambiro kyo. Wano ewaffe disorganized bano sibalaba. kyonna kyosobola okuteekamu esinziira ku buzito bwo na buzito bwa byagala kuwaayo. N'olwensonga eyo nja kukikkaatiriza abantu abatateekeddwa kutuuza bantu temutuuza bantu. Emmisa bw'etandika tetwagala bantu beetawulatawula. Ekyo nno nakyo mukitwale nga kikulu. Abooluganda bonna abaana tufulume ku wankaaki. Abooluganda abaana buli lw'oyagala okukakasa ku mpewo oyokya. Gwe wayivese ki?
Temulwana mujja yomba. Tugenda kulinda bafaada abo bagenda kujja bafaada baba bagenda Abaana b'omugenzi batuuse bali awo n'abaana. genda kubasaba mwena banange njagala tukole wano Jibbi awadde komandi eyiye. Awo byamususeeko. Kimuwe ekifaananyi. katabo kange kwate mulala tambula bannange bazwala kamera kuba wakati make way. Tukyalina bano aba TikTok. Ate bagenda bisa ku TikTok wabo bolaba bonna abali maaso. Ate ekyo singa temwakoze dda singa buli omu alina show. Tuyita wane tuwe mukatono Wahambulira wako.